Twasazeeko ndi wano ne Butunda. Banange ndi ne Sonko naye mwana mwewunyiza ono omusajja ono. Ate buno omusajja buno obulinga obuyiringo obusobola oteseeta. okumye nnyo. Buno omusajja bulya nnyo Sonko. Ono omusajja abamu kuba trending these days ku kitimba ku TikTok yajja ne idea ey'omulembe najja ne idea mukoppeko. Mukoppeko wajja n'ekintu nga kiri fresh. Era ndabye abantu bangi bali mu kukoppa. Bakoppeko. Bangi batandise okukwata akazindaalo. Ajja n'abawaamu n'alanga. Omanyi nga bolaba nti Sonko agala kyusa industry atuleetera abantu nga bakazi baffe kati nange kye nakola zijje mu industry biri bisikiti bino bataddemu effect nibikubagana bino papa njala bijjamu buli omu akole ki akwate mu kalakasa yogere ki ensonga ze tuve mu ki tuve mu comedy yogere kikuluma kastofu na mukalakasa batudde mukyalawo kuba akasimu Butunda gyakuyiseemu awo mugalo ayina ekivulu kuba akasimu enamba ko eri ku bayo era nange njogera okubajukiza nti Jolo Property Consultants ettaka weeriri okuva ku miliyoni 1.5 paka eri ekyapa miliyoni za 2 miliyoni za 3 n'okugenda mu maaso mutuwagire mujje mugula ettaka mu Jolo Property Consultants. Naye kati obeera otya Sonko? Gwe osobote obeera otya omuntu nga tosobola genda mu Jolo kutoreti zyakavudde kakadde kamu n'ekitundu okukufunira ettaka genda mu Jolo kuwa ettaka poloti olundireko olumyu wakati mwe mwenkana n'olumyu. Kale enamba y'essimu eri 0706794729 enamba yange nkubira nkulambuza ettaka. MTN eri 0782952155. Butunda oyina ettaka? Siyina ttaka Lwaki? naye era ngenda kujja mu Jolo